Omuyimbi Ronald Mayinja yetondedde Banayuganda agamba nti mwenna be yasobya abamwinako akadubudubu nga yakola ebyabanyiiza asaba kisonyiwo yeetonze ebintu byamusobako naye asobeddwa. Ronald Mayinja wetwogerera bino ali mu ggwanga lya Bungereza gy'ali n'abantu be famire ye omukyala ko n'abaana era ng'eyo gy'abadde addukanyiza emirimu gye okulaba ng'obulamu butambula. Wabula agamba nti omukwano gwe wakagumuluma awulira ayagala kuddako waka ku butaka naye ate Bannayuganda baamunyiigira bamuyinako obusungu bungi n'olwekyo awulira nga kimukakatako okubeetondera okusaba ekisonyiwo eri abo bonna abaamunyiigira olw'ebyo ebyaliwo mu nsiike gye yalimu ey'ebyobufuzi mu kudda eno dda eri agamba gwamusinga yakibala bubi ekintu kino naye asaba kisonyiwo. Agamba mbu yali ali mu kunoonyereza n'era bye yazuula ate byamuzitoera ekintu ne kituuka ne kimukyukira n'olwekyo kati ensi awulira ezitowa okuba ntakyalina mukwano gwammwe abaali abawagizi be Bannayuganda abaamulaga ng'omukwano ogw'amaanyi abaamufuula kyali kati awulira kimuluma kimukakatako okujja gye muli abeetondere abasabe mu musonyiwe kubanga yabasobya era ayagala muddemu omukwano gwe mwalina guli edda ng'akyabayimbira ennyimba zammwe era naye agamba ayagala kuddamu kubayimbira awulira ayagala kudda ku stage abakuba omunzege. Era agamba nti talina buzibu n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ronald Mayinja kamubawe abagamba ebigambo bye okuva mu kamwa ke. Sebo Mastoni Sebo yebaleko bali sebo ndi wano ne Tone Sempijja ow'ekigangazi mu bigambo ebingi biwayimba ebyamakulu anjukiza yakagambo nti mutenda bamajje kukola ki settlement yali etye mutenda bamajje kugira aha ne sente zabalina nzibu ndabo ogayingira tebasasuza bwekeera ogende ebbombo kakati ebigambo biwayogera abasirikale bennyini batukunyumiza kati essaawa eno. Kakati Mayinja nze omanyi mu ati ndi mu kintu kyenjagala kituufu era kyovulabango mubeeramu wangi ati nga tomwagala tosobola kumubeeramu kubanga anyiza abantu ababeerayo ebbali batwesiimisa nnyo ne batwegomba nnyo naye nze sisobola kwegomba mwana wange kuyingira ndongo. Nze omwana wange yaŋŋambako lumu nti taata njala kubeera promota mbere owakabinga ggwe nali musse saagalira ddala muntu yenna alina kuyingira ndongo kubanga naye mwe abayimbi kalekaleko naye ate ogw'abapromota ate mubi nnyo. abe kankubuulire omuyimbi ate kibi nnyo kulira omuyimbi otuuka ekiseera ne gw'otamanyi n'akuvuma ofuuka muntu w'abantu wa buli omu oba tokyerinako buyinza kati abe njagala otunze ekyange wano ndaba nze leero ndi UK mukyala wange n'abaana bonna tuli nabo wano naye omulabi akubuuza eyo okolayo ki? otomero ebigambo tebirikukwako ebyo ebigambo biraba ebyamakulu eggwanga limisinga ebigambo biwateekanga mu nnyimba. Eggwanga likutwala nti oli agambye ye ne mukyala we n'abaana ne mama ne taata we baafa otegedde naye eggwanga likubuuza watugamba wiiki 3 kati okolayo ki? kituufu kati nvumira ki? Kaakati Mayinja sooka weeyanjule oluyimba lwo luno lwe bayita omuddugavu lwazzeemu okutwendinga. Olowooza lwaki bazzeemu okutwendinga ku TikTok gy'otali? Olowooza lwaki lwazzeemu okutwendinga? Nze bwe manji y'ennyimba ntunulira ebiriwo n'ebiribaawo. kituufu oluyimba olwo nalufulumya ndowooza n'abaana abalutambuza ku TikTok bato kuba nalufulumya 2.5
naye nalaba nti mu Uganda tusaana tulina ekitugatta kimu nti ffenna tuli bannayuganda. Mu Africa tulina ekitugatta kimu nti ffenna tuli baddugavu. Nembiyimbako abasinga twabitegeera kuba nayimba navayo mu nsi nkalu tara ndarara eyegomba malungu naye ate bw'onsanga nava eggulu mujje mundabe tosobola twawula. Kaakati abaana bwe bali tebannagendako mu malungu leero gye bali babasinga balutambuza bali ku sayidi ya Dubai awo n'ebitundu ebyo ebirinaanye ebyo. Kati olwagenda mu malungu baategeera kye nali ntegeeza. Abe bw'obeera mu zino ensi tobanga bwe tuba ewaffe nti abe w'e Masaka Mayinja w'e okitegedde tisiteeti ekigangazi bino biba nti gw'okola naye eweggana omulala Munakenya. Omanyi nti olaba ku Munakenya olaba ngalabye ku mugandawo n'omugamba goninaanye ffenna tuli ba East Africa goninaanye muri Rwanda oli nayogera bwogezi nti amiini n'olaba ng'olika. Kati ebintu bye nayimbako nti tetwawukana ffenna tuli baddugavu. Kati abaana bwe batambudde babirabye nti ensi ekula n'esinga ebika bwe tuva nti nze neddira mutima neddira nte neddira kino n'ennyimba endala ennyingi era abe nga bw'ogambye nti eno ng'oba togyagala tosobola gibeeramu kubanga ekya ssente kiyinza okuba nga kijja na mulundi nga gwakutaano kiki ekikulembera. Butereevu. Mayinja bwe wali oyimba obunkenke wasinziira ku ki? Ate obunkenke yali nsonga zange nze nga nze lwakwa lwafuulwa byebufuzi. Nalina embeera gyempitamu ebiseera ebyo nga sisobola nagula mafuta ga mmotoka yange naye n'emmotoka yange kibina nga nzuwa ewange nenjipaakinga ku AY ne bajooza awo n'entambuza ebigere olweggulo n'enzirayo ku kyalo ne baate ne bagamba oyo amalale nga mala kukakasa nti etukula naye nago naye njooza ntuuka ku AY ne ngamba abaana mujooze buki kati nga bantu banneegombesa ekwava oluyimba olwo nti gwe weesimisa naye tali bulungi kati nengattamu n'ebirala ebiseera bye naye n'omwami bamumitanga Katende nga Katende omulema yali amanja akateke naye nga bw'olaba olowooza sirina bbanja so najja mu mbeera yennyini gye nali mpitamu nengattamu n'embeera z'abalala kati ne lumala nefaana ebyobufuzi n'ebye twali tuyitamu nga kampuni naye ng'embeera yange Banayuganda ne bamaliriza ne balwetuuma ne lubambala ne lukuva mu mikono. Ate Africa kakati Africa abantu tebatamanya waliwo munnabyabufuzi omu yali yeesimbye weno Kasibante gye yeesimba Lubaga South. Lubaga North. Kasibante Lubaga. Lubaga. Lubaga North. Munnange omukulembeze oli nga yogera ebintu binyuma era nze nali mmanyi nti wanatuka mu palamenti ajja ni Kasibante yali mukyala nga manya kumusaala gwe kuwaako abalonzi naye ku bwe baleeta ekiteeso ky'okugamba nti bagulire ababaka emmotoka ye yasooka okkiwagira naye ng'ate ne mu kampeyini abadde n'emmotoka ye nga simbi enajja ekigambo neŋŋamba nti mu Africa temuli ayamba ekyo kyonna kijja kuwa byabufuzi kuba najja mugoberera ne bwe yatuuka byeyogera byammalako amagezi kyogera bannabyabufuzi bye boogera si bye bakola. Bannabyabufuzi ebisinga bye boogera si bye bakola ne bye bakola si bye bali. Bye boogera si bye bakola ne bye bakola si bye bali. Munnabyabufuzi oba naye mu mmotoka
ayogera kirala nga buli babiri bw'atuuka wali Kazindaalo ayogera ddala ndala nondooza ebyo bwe bufuzi era mu bufuzi bwe bw'amazima tosobola bugendamu yaddala naye ensi gy'olaba nga Uganda mwe tuli asinga okwekoza yatwala Feva. Asinga okwekoza to pretenda yatwala Feva. Okwekoza n'asiga ekifaananyi abantu kyayagala balabe mu nsi yatwala bamanya nti abantu benjogera kino bajja kunkubira engalo kimpiseewo ng'ayogera ekyo wadde sikyategeeza. Kati ffe Mayinja wakasunguyira tosobola kutwala kubanga nze ngambe bwetolaba ne twawukana naye kati asinga okwekoza yatwala Feva. Olina okuyiga bwe beekoza Tone wuyo akubuuza. Tone Sempija alinawo ekibuuzo. Buuza. Kituufu producer yakugamba nti jjamu ekigambo Uganda wali oyimbye nti ani agula Uganda kuba tugitunda. Producer nagamba ani agula ensi kituufu. Era oli ogamba Kiwalaata yennyini atutuddemu kati ennaku zino. Producer si yangamba okugjamu ekigambo Uganda. Nze kennyini nali nkiwulira. Tosobola kuyimba Uganda. Nze musajja mugezi lwakuba nakula ng'omusiru. Okula yange yange naye nga omutwe gutegeka naye figura kulanga ey'omusiru. Waliwo abantu aboogera ebigambo nga bw'obeera naye one on one ng'omulaba ebigambo byakulaga nti mugezi naye bw'atuuka ate okuyimba ebigambo byayogera naawe ate tabiteeka mu nnyimba naye ate Mayinja era akuwadde talent nti omuntu byayogera naawe n'oba otuuka okuyimba byokola ki byoyimba era kibolanga nkunoonyezaako naliko ebwayisaawo Kabaala yali kawempe mu Kabaala akali awo baŋŋamba waliwo akali opposite akali side eno ne baŋŋamba nti Mayinja agenda kuyimba nali ntutteyo omuyimbi wange ani bamuyita kyali kya Maama Sauda ne baŋŋamba nti Mayinja agenda kuyimba nali omu ku bantu abaagenda mu balabi nkulabe ng'ojja ku stage oluvannyuma lw'ebbanga ddene enkuba n'okutonya yali etonnya Mayinja n'oyingira ku stage nange kennyini nakutunuulira ne njagala okukaaba n'abantu abamu nga bamiisinga amaanyi ago. Mayinja wayimbanga ennyimba ebyaddala nga zituulwa ku mitima gy'abantu nakati era kati abantu bannayuganda tebakubanja luyimba ennyimba waziyimba n'ozimalayo naye omuyaga guno ogw'ebyobufuzi gwe gwataataaganya abayimbi baffe era nze nkusuubiza emanyi bannayuganda banyiiga ate basonyiwa nga bw'ogambye nti otuuka n'okera ku makya n'oyiya oluyimba lwo lwasooka ndoza yali Sinzooba abantu lwe baamanya bo lwe batwala nti lwe bali oluyimba olwasooka naye essaawa erina weetuuka n'oyimba ebintu byo nga gwe wali oyimba oluusi na kunyumirwa nga Kafeero bwe yagamba naye abantu ne batuuka ekiseera ne bagamba nti oli muyimbi waffe nayo emmotoka gy'ovuga ffe tukuwa ssente n'otuuka ekiseera nga tokyeyinako buyinza kati aba olaba ng'abantu banfuula waabwe weebale nnyo ate essaawa eno baagala kunsuulira ani bagambe sewo essaawa eno baagala kunsuulira ani nze ne bwembeera okugambye nti leero ndi ne famire yange naki n'abaana ne buli omu ambuuza okola ki wano lwaki toddayo Uganda bo bennyini bambuuza okolayo ki eyo ne bwe mbagamba nti bane ndi wano ne mukyalo naye abaana tuli wano ewaka waffe balabanga nawo tewansaana nsaana eri mu bantu kukola kaakati Mayinja nga bw'okitegedde nti abantu baakufuula waabwe
waabwe ofuna bulungi beba banga abantu bakufuula waabwe noba ng'olina kye wakola ne bagamba nti owaffe kino ky'okoze tetukyagadde kiki ky'olina okubagamba kubanga abantu baffe beeyawudde buli omu abeera wuwe ofuna bampa omukisa tusinkaneko ku stage mbayimbire mbannyonnyolera awo kubanza enjogeza microphone kati essaawa zino ebigambo by'ogenda okwogera ojja kubirabanga enkya bitambula ku mutimbagano bw'okola ekintu oli mukwano gwo n'akulaga nti tasanyuse kubanga abantu bagamba Mayinja waffe Mayinja okimanyi nti oli omu mu byafaayo omuwagizi yajja Sekamatte yanyumiza saaliyo gwogera otutegeeza omuwagizi wayimba oluyimba najja n'agenda ku stage n'akugwa mu maaso yazirika yafa ssanyu yafa ki omwana najja ku stage n'ennyimba n'abuuka najja ku stage n'angwa mu kifuba nanyweza nnyo mpola mpola kati misaki yali wansi w'amadaala neŋŋamba omwana ne mugamba omwana oyo tassa bulungi bakkirira wali agenda okutuuka ku misaki nga tassa bulungi misaki n'amussa mu motoka omutwala mu ddwaliro omutuusa mu ddwaliro ng'omwana afudde okwo kwali kwagala kaakati ekirala kankubuulire nabadde era ndani wano mpulira kuwulira bulungi ekitundu bakita tuutingi mba nsaleko nva mu McDonald's kwegulirayo kaakulya omusajja avuga baasi za kalina n'ayimirira yabadde ku stage nga musala bwe nti maaso ge yagenze okulaba nga nze n'akoona nnyo baasi ne ŋŋamba oba nina musango gwenkoze ne ngisemberera n'agulawo eddirisa n'aŋŋamba nyamba oyingire wano n'agula n'ava mu kagi k'ababaasi baba beesibiddemu nga mu kayumba najja ng'ate ye ayagala kubira ndolo mu baasi abazungu bonna ne bamutunuulira n'aŋŋamba ndi eno nvuga baasi naye bwe nkulaba embadde sinza kyerera nkwagala nnyo ate jjukira nti nze abantu bwe baŋŋamba nti bankyawa nakikkiriza munenenefu nekitwala nti kiri nnomu tebakukyawanga bakunyiigiramu bulijjo nze ntuuke nagamba sifusangangayo ku muntu oba naŋŋamba nti oba nkuvumye buli omu ambuuzaako bulungi nempulira okukaaba nze ne bwemba mu famire yange baginzijjako abantu owuninga naye abantu kyemba kiri kimu abbe siringa bwe balowooza bampeeyo omukisa nkole ebintu ebyo tufune sho ez'awamu osanga obubaka bw'ennyimba oba olitanjagala bwa butwali bwe banafunga bawuliriza bajja kutegeera kye naliko Mayinja abantu kituufu bantu bakunyigira bunyigizi tebakukyawa naye ate mu kunyigira omuntu era asobola okugyamu obukyayi nze njagala oyogere ekigambo amusole ku live yange eno ebisigadde eby'okuteeka ku stage eyo kooti y'abantu gyolaba kooti y'abantu eyo beba esazeewo ekintu togyepankirako ogiraba omuyimbi gwe atwala ku freedom city omumanyi ekyafaayo kye twateekawo eyo yali kooti y'abantu ye yasalawo kaakati njagala bigambo ki by'ogamba abaali abawagizi bo enfiira bulago era abakyali abanyiivu n'abo abalowooza nti bakukyawa naye nze kyemmanyi ennyimba music mmere ya bwongo bye wabakolera byali bingi nnyo nga tebakusasula nga gwosazeewo okubibawa baali tebasobola bikusasula naye ng'ate bakusasula kubanga bajjanga ne bakulaba ne bamala ekiseera baali bakulaba nga looya waabwe ennyimba mutugamba okukola naye tukole ki ennyimba eza laavu wagiyimba ebigambo n'obimalayo ennyimba ez'ebyobufuzi nze zendowooza wayimba oluyimba landiroodi lwajjira mu kiseera ekituufu awo Ssaabasajja Kabaka nga ali mu mbeera etatambula bulungi ne lukola bulungi ai landroodi n'oyimba obunkenke otugambye wali oyimba ku bulamu bwo naye abantu ne balwetuuma n'oyimba ensi tugitunda abantu bakyakwagala nze nkimanyi kuba mbabeeramu
baako ebigambo by'obasaba. Kansoka kutangaza ekintu kimu bw'otunula n'ondaba nga Mayinja. Bw'oyinza okundaba n'ondaba nti wenyali mu wuuyo. Omanyi waliwo ekintu ky'olaba, omanyi lwaki nawe muli okyalimu akakuba essimu. Ompulira tokikkiriza. Nze nkyalinga bwe nali. Abenze nsobola okuwandika olimba ne mu kiro kimu. Osubira singa ennyimba mmeka ze naakayimbira emyalo emu. Onfuna kyegamba. Wali wagendayo okunoonya kasente ng'abantu bonga nawe baaluna mu biru ba King Saha, Balema, ba Juliana, ba Kamilioni, ba Bebe nga be baakola ne bakikola ne bakimala. Naawe wagirayo kantu ofune ku kasente ng'omuntu omulala yenna. Ekyo kyalimu ekyakasente kyalimu. Ekyokubiri nateeka olusunguyira mu bintu nsaba bansonyiwe. Waliwo ekintu kye nakola nga nkikozesa lusunguyira naye ne kinviiramu obukyamu. Saagenzayo kwagala. Naye ng'omuntu bw'akuvuma n'akussa ku kisenge nga tolina bw'oddamu n'ogamba kankole kino. Ate olaba nga kinyizizza bangi. Naye nze nkyali omu, nkyali ne Bannayuganda, nnumiro wamu nabo. Ekintu kimu kye nsaba tugambe Uganda kiri ekintu kimu. Pulezidenti waffe Museveni atukulembedde era nja kukunyiza nja kugamba nti takulembedde bubi. Naye alina okufuuka omuntu asiima. Mpuliriza bulungi. Mpulira. Oba okulemberedde emyaka 4. Tosobola kugamba nti nkulembedde emyaka mitono. Ofuna bulungi. Era bw'oba olina emyaka 79 era tosobola kugamba nti mpangadde kitono. Okifuna bulungi. Asiime busiimi aveeko abantu aleme kutukyayisa nsi paka ku kino n'abantu kutuuka ku kyawagana abooluganda baawukane olw'ebyobufuzi. Kuba nsuubira buli kyagala Mukama akimuwadde. Emyaka 4 singa Katonda yali amubuuza nti oyagala kufuga emeka teyaliga mugambye, yali mugambyeyo nga 2. Naye yalitidde ogwogwo. Ne mu buwangaazi singa Mukama yamugamba nti oyagala kuwangala emyaka emeka era 79 teyali gyogedde. Kuba njogera 79 gye yakuzizza. Kakati okutuleetera bino byonna eby'obukyawaganyi yali badde akkiriza. Kuba kati essaawa eno Abe bwe ŋŋamba nti ndiwe enyalimu kati mugambe ekyogiwagire. Mugambe nti emyaka 4 mitono oba gambe 79 mitono. Katuli wano okumala kuyega. Ekibuuzo kye Tubakomawo tuyimbe. Tulwanire Uganda yaffe. Ekibuuzo kyange kisembayo nkuviire. Kituufu muganda wange ogenda okuva wano ogende. Bwe wayimba bizzeemu nga baagala kuwa butwa, baagala kukuba masasi. Ekibuuzo ekyo njagala nkimanye. Ekyokubiri, suula ekitigo kikuba muganda wo. Wali oyimba Museveni ne Salimu Sale, wali oyimba ani awo abali beekyanze abatakwatagana. Mukama abeere naawe. Ebiseera ebyo nkiddemu ekyo. Nali nnyimba Museveni tukubuuza live yesembayo oje okukola naawe ebiddako nkwagala ng'oli waka wano ng'oli ku stage oyimba. Oluyimba olwasooka paka. Museveni ne Best J. Oluyimba suula ekiti wali oyimbira ani? Museveni ne Best J. Kozi soko obajjukizemu kakola sikaali katya? Suula ekiti. Ono gw'okikuba muganda wo bye bigambo maama bye yaŋŋamba nga nnwana ne muto wange. Okifuna bulungi yamugamba nga ajjayo n'ogwengulu n'amukuba. Kati ebiseera ebyo bye yaliko nga ndaba ekisajja akinyigiriza dda kati nga nnyimba Museveni kitule ekiti ekige gw'okikuba muganda wo. Naye nnyimba Museveni nkitakuba Besigye. Mayinja jjo wagenda okuva wano wayimba oluyimba bizzeemu. Wasinzira ku ki okuyimba oluyimba olwo? Baaganye. Olwali direct
kubanga bwe tugenda ne tusinkana president tetumusinkana tugenze kulya oveno ngolaba abaana babasiba abaana babatta n'ogamba babwenze bwe mutuukira n'ekimugambo baba mugamba ati bakiwulira n'omutuukirira kala ate ke bakola nti bamutuukiridde ate balukozesanga lukisakisa nti gwe bakuguze ku bizibu byonna by'omuntu wajja takolako n'ekimu ofuna bulungi obula gwe gwanga omuntu takolako n'ekimu abantu ne bakukyawera ne banyiiga kati nange okuddamu mu message nti yesi bankyaye nange bye nakubuulira n'ebiwambula byaliwo naye b'abantu baaganye manya abantu wano kye mbamanyiiko beerabira mangu ate bajjukira mangu yimbamu akayimba ako bakajjukire abantu baaganyi muzeeyi baaganyi ntambuze enjiriyo naye nga baaganyi abantu baaganyi munange baaganyi ntambuze enjiriyo naye nga baaganyi nze nali muganzi nnyo daalireriire naye mu kutambuza enjiriyo nze nange bankyayiramu gaabwe bwekati kagenda nina okukola practice bwentuuka ensonga obubaka obwo wabuyimba osinzira ku ki nagenda nali okusooka nali njagala nnyo emirembe gibeewo abe eno live bwe nkubuulira amazima oyinza n'okugisulako nali njagala nnyo wabeewo emirembe nga abaana tebasibwa abaana nga basobola okuexpressing ensonga zaabwe buli omu nga bw'ayagala mpakutayo amata kakati obadde ombuuza ati anaawe osaba amata ate n'onzija ku mulamu nkubuuzizza olulimba walimba osinzira ku ki Museveni bw'omutuukirira alina ensonga ze bw'omutuukira ne mwogere alina ensonga ze kigavuka tobalaze kino tokibalaze kino tokibagambye n'abantu balina ensonga zaabwe zemmanyi nti obwavu ebbula ly'emirimu ensi yaffe tekulaakulana enguudo bakola za kiguumaaza enkya oluguudo ne luvaawo ne waddawo ebinnya nga lubi n'okusinga bwe lwali nga tebannalukola so ezo nazo z'ensonga z'abantu kati nayina okuzza nange njogera ebibye ensonga ze zigamba abantu kuba neeza abantu nali nzimugambye abantu ne bazigaana ng'ate eri gyali babulookinze sikyasobola kutuuka kumutuukirira mu buli ngeri yonna nali nze nnakozesa kazindalo kange mubuulire obubaka bw'enzija eno ne muga nti ntambudde Uganda eno booda ku booda nga ndaga ebirungi gavumenti byekoledde abantu n'ekisanja ekijja nensaba muzeeyi akomewo naye bo ne baŋŋamba tikyafuzeeko kimala simanyi ompulira nkuwulira bulungi baasiimye enguudo ennungi esasulirwa abeesobola amalwaliro agatte magana omutali ddagala okifuna bulungi so n'ebirala awo ebijja okuneetagisa practice korasi negamba nti abantu baaganye muzeeyi baaganye mukwano watambuza enjiriyo naye abantu baaganye muzeeyi baaganye ntambuza enjiriyo naye nno baaganye bwekityo bwe kyali mazima Mayinja ogenda kudda ku siteegi nze ogwange ngenda gukola naye abantu sibalagira kubanga beetegerera kopi y'abantu omanyi nzibu nnyo tebagyempankiirako bakeera ku makya ab'e Masaka ne bakukyawa n'otuuka eggulu ne babanga abeekubidde essimu naye nze kye mmanyi mu Uganda tebannaba kutuuka awo kutuusaako muntu bulabe kubanga olaba Bebe Cool yabavumanga naye n'abayitamu nga tebazinamu kubawadde ejjinja abo tebannaba kutuukawo naye bamanyi okukubisa empisa owulira bulungi ekigambo abantu obagambye bakusonyiwe mu bigambo bye naye lwakuba nti ekigambo sikiwulidde nsaba kunsonyiwa buli gwe nanyiiza tusinkane ku stage tudde music olina obubaka tubutwale obugenda okuva ku stage ekyo buli omu ansonyiwe tuddemu tuyimbe emiramwa nagiyimbiranga mmwe mube nga mukiwuliriza
oluvannyuma mujja kumanya amazima kubanga nze bwemanga nnyimba Abitex nze simanyi kuwaayiriza nsooka kwogera mu Abitex yennyini ekibula mu gavumenti yaffe oba mu bantu baffe abamu tebatuukayo nze okusalawo gavumenti eno gye tulimu kikyerina okuba nze Wabesigye mmanyiyo ng'omuntu ewa mmanyiyo ng'omuntu ewa Museveni mmanyiyo ng'omuntu onfuna bulungi n'ewa Muhoozi mmanyiyo ng'omuntu kati bampe omukisa ogwanjula bye nzijeeyo politics mulabye ntya kubanga bino tebijja kuba bibi bwe nkugamba olwaleero era ndani mmanyiyo mba mmanyiyo okumanya nze njagala nnyo kibayita okunoonyereza avi kano saagala nenga avudde ku mulamwa naye kajja kutuzaayo natuuka era ndano nembuuza naye abantu bano emmere gye balya balyawo bo balina kibuga kyokka ofuna bulungi neŋŋamba omwana njagala ontwaleko mu byalo by'e London ndabe waliwo yapostinze awo yabadde kakensa ng'otambula wadde olagawa kati awo nabadde nve mu byalo bano abasajja nabo balina ebyalo balina ennimiro balina zifaamu balina ebyalo ng'ebyaffe munnange naye wano bw'otuukawo olaba bibuga wano bw'otuuka mu London naye nagenzeeko mu byalo eyo gye balimira nabo balima enjawulo eriwo nti wano osanga omulimi ng'alina tractor eyiye tractor ng'eryawo mu luggya eba n'emitwe egy'enjawulo guno gufuuyira guno gukoola guno gukola ki so emboozi y'e London ejja kubeera yalala njagala bikwatagana na kutandika kuyimbira abawagizi bo abaali bakwagala era bemanya bakyakwagala naye nga babadde bakyalina obunyiivu ebyobufuzi byo tokyasobola kubijja mu music industry byajja era tebikyasobola kuvaawo wano Uganda ebyobufuzi bya mirundi ebiri oli naffe toli naffe olina ennyimba Kyagulanyi Ssentamu baana abatandise okukampeininga Elias Lukwago Omulodi Kano Kiza Besigye olina ennyimba ezikwatagana obulungi mu laale zaabwe olina bw'obeera ku stage ya Bobi Wine oba osobola okuyimba Africa oba osobola okuyimba bizeemu osobola okuyimba byaganye osobola okuyimba obunkenke tugeze nga oli ku stage ya Kyagulanyi Ssentamu olina oluyimba olusobola okuwulirizibwa abawagizi ba NRM balutumaani Museveni ani baluyitaani oluyimba lwa Museveni walutuuma ki akalukako muzeeyi essaawa zino ngoze ku stage Kyagulanyi n'akuyita ne Museveni n'akuyita stage ezo zombi n'aziyimbangako kati mbadde njagala mbe muyimbi ani newale ojja kuba okuba bikonde era ojja kuba oyimba kati njagala abenziremu nga bwe nayimbanga ekibuuzo oba okitegedde stage zombi sijja kuziyimbako oŋŋambye Kyagulanyi akumanyi Muhoozi omumanyi Museveni akumanyi Besigye akumanyi Muhoozi akeera ku makya n'akuyita ng'akuwadde myuzi 5 genda omuyimbireko Kyagulanyi naye n'akukubira tukanonyeyo amafuta onaayimbanga toyimbenga okuba kati ndabye nti kitta omulimu gwange waliwo sayidi gye nja okuleka azizemu ku stage sayidi ya gavumenti nja gireka kubanga omulimu gwange gwali gutambula bulungi nga ndi ku sayidi y'opposition ekibuuzo kizeemu abantu bakusuubire ddi wano Uganda nja kusimbula wano nga 3 ogw'Ekumi manyi nja kutuukaawo nga oba lunaaba lumu oba Friday eba yalunaku lumu abaana babakwagala booking Joseph gyali wano waali manejawo abantu mubagambe bamutegeere
abagala booking zi Christmas 26 31 ne lumu naye nze nga ngenda kukulanga 26 ssebo tonkuba obulango tisiriiyo boxingidde nja kukulanga na 31 ngenda kukulanga n'olusooka omwaka eby'essente tujja kubyogerera ku WhatsApp. Ekitegeeza 31 Joseph Talubu taluteekako omuntu n'26 ate bayimba ebbanga lyomaze nga toyimba n'ogenda e Bulaaya wayiika windo wayimba nga sheemu. Okay. Kale. Naye sawa eno obukinza 31 n'olusooka omwaka. Okize obukinza 26 31 n'olusooka omwaka adduse yavudde kati. Mayinja bakuwambye. Mayinja mulaba ku comment ye Mayinja aroza Ganda wange Mayinja mulabye era nkwasize ennaku kinkoze mu bintu taliko kuno oda ndaja na mubuuze ebibuuzo byange tompadde mukisa abide Banayuganda bano bazibu bakumatiza nze mbamanyi oyina okukola ebintu bingi okubalaga nti oli kwalaali era si bangu bakufulinga mbu oyagala ojjo beetondere ojjo oyimbe olw'ebivvulu okiwulira bulungi nti Mayinja alina okuddamu ku Mayinja oli ow'edda naye kati obuzibu yeetonda alinga ayagala okujja okuyimba ompulira Abitex netiwaka yange lwakubambi ti Bannayuganda bano obeera kwalaali boderangula egiyo ekulaga bulazi nti oli kwalaali si bangu bakufulinga olw'okuba oyagala okukola shows olw'okuba okoye Bulaaya ojjo beetondere bamale gakusonyiwa era wedda neetondera wano nga njagala ojje mbuuze Mayinja ebibuuzo kubanga neetonda ye terikkiriya nti Abitex bw'obanga oli kwalaali teweetaga na kwetondera abantu bagamba bajjo boderangula egiyo eraga nti oli kwalaali naye buli weetonda ng'olinga alina ky'obala kibakalubiriza okukusonyiwa bo bayinza omusonyiwa Mayinja alinamu ekizibu nti yakeefuula emirundi 3 kati okujjawo yodde nti ate kiba kizibu nnyo talinga ffe abeefuulayo ogumu nti kati yandisoose nakukola bikolwa nga tanajja kwetonda kubanga Abitex ebikolwa bisinga ebigambo ali mugumbi owulira kubanga Mayinja bakamusonyiwa emirundi nga 3 kwena kati guno mulungi abakakasa atya ntaddemu kwefuula eyo question mark era ajja kwefuula okiwulira Abitex tize nga Mayinja nga tanneetonda yandisoose kukola bikolwa nga tanyeze na kintu kyonna naye tosobola kwetonda tebannange munsonyiwe ate nkomewo nyimbe lwakuba nti mu kuyimba tebamuyinaako buzibu era mulaba mukubira enduulu naye obusungu buli busigalawo ku mutima ti abantu bano ng'oli waabwe kasoga nti ndi wa struggle baba bamanyi bakola ba steps zonna z'obala nti Abitex olya buli ssente za Museveni ne obaako ebigambo byotosobola nakwogera mu public ne boogende wa Museveni ekiro nga teri akulabye era enkya abantu bamanya bokka nga balaba ebikolwa byo tebimakinga nabyoyogera banakyolowooza kati nze ngamba Mayinja omusonyiwa si kizibu kuba nange ankwasiza ennaku naye ebikolwa n'okuteekawo trust eri taddemu kwefula oganya ebigundi owulira kakati nze ngamba Mayinja nze badde ndowooza ekintu kya Mayinja tukirekere abantu tukirekere kooti y'abantu agenda kuddamu ayimbe ku stage anti kakati kooti y'abantu kati Mayinja yeetonda nga ayagala okujja okuyimba teyeetonda teyagala kubira kusayida era badde ayimba tewabadde baali tebamugaana kuyimba kati ze badde nga Mayinja asooka alaga ebikolwa ate ebikolwa kubanga badde yakayimba ebikolwa agenda bikola atya kubanga agamba mpulirizaako yagamba ebyamukyaya abantu baveeko okumunyiigira tagenda kubiddamu n'agamba tagenda kuddamu kuyimba ku stage ya NRM si bwe gusoose okubyogera nti kati tukakasa tutya ali kye ŋŋamba Kyagulanyi alina kyagamba nti tujja balabira ku bikolwa byabwe nga tulinde ebikolwa baba tajja kuddamu kuyimba ku stage eri ate baddamu nze ndowooza tuteekere abantu tuleme kulowooza nti kyetutegerera abantu ayi nkuyita sikulaba naye katulaba Big Eye kati kanku example ya Big Eye nga tanneetonda akola bikolwa atimba programu z'omukulembeze
taddanga mukusirwa kwa abantu baagala kujja beetondera towetaaga nakwetonda ng'oli kwalaali era Mayinja musajja omukutu Mayinja yandibadde akola kiri ku mutima gwe bw'obanga olina ekintu kyokola ng'oli kwala towetaaga nakwennyonnyolako nnyo bigaiti yennyonnyolako nnyo oba naye alina kyabala oba alina kyayisaawo naye ate akulaga nti akola bikolwa si wa bigambo okiwulira bulungi kyenkugamba nti katulina ekizibu nti bannayuganda abagezi tosobola kujja n'obagamba bannange munsonyiwe nga twekoze ebikolwa kwa Mayinja nanga nnuma era nze omu kubajja omulanga singa abantu banamusonyiwa naye question mark is Mayinja era badde ayimba ku kyo naye akati abirege sikwe kuyimba kuli okwedda badde ayimbira basaokwedda tubadde situmulanga naye nze ndowooza abantu Mayinja tosobola mulanga ne bamuyingira nze ngamba Mayinja muwa amagezi nga mukwano gwe asooka akola ebikolwa ebbanga ddene abantu bamukakase ebikolwa bye bijja okulaga okwetonda nga bulaba bajja muyingira Mayinja bajja muyingira abantu bajja kwetonda bajja musonyiwa g'otegeredde abantu alina okulaga entagenda kuddamu kwefuula anti nze nsinga okukola nze muwa platform neyogerera okusalirawo abantu sinze mbasalirawo anti kati nze ngamanyi abantu kati nze njogera nga alina experience kuba gwe tolyanga tokola nga nsobi ze tukoze kati nze yakola ensobi nze nkubuulira nti bannayuganda tebakyayagala bigambo baagala bikolwa ne bojja n'ofukamira n'okaaba amazigo okuva ku makya paka kiro nga action zo ziraga kirala tebasobola kukusonyiwa Mayinja tajja kujja buziku live kuno agambe mbeetondedde bamusonyiwe boderangula egiye n'ebikolwa bye n'obulumi bwe bujja omusonyiisa tajja kujja buzi yeetonde abagambe bannangenda kuyimba bivulu bya nnaku nkulu ekiri kya Mayinja ekyo kooti tugirekera abantu babuze ekibuuzo wano ne bagamba ndi Kireva Jenga bakyamulaba twali tumutijjisa nnyo saagala nnyo kwogera ku Kireva Jenga saawa zino kubanga tusigwe omulamu omukulu gwa Ronald Mayinja nze nga twandibadde tumaliriza ekintu kya Mayinja Mayinja n'abakyakulabirako mwe n'abali kulabira ekyamayinja kyawedde ekyamayinja ze omuntu bagambanga ekigambo nti amusole ebisigadde teyetondedde bajjo teyetondedde wabula yetondedde bannayuganda ekyo kirekera bannayuganda be bajja okusalawo ndi munnayuganda abitekisinza ate ndi munakwogerera nedda njogeranga munnayuganda lwaki atuyagala tugende n'ekyamayinja kyayogedde yogeranga ggwe kati njogeranga nze bajjo njogeranga nze bajjo munnayuganda zisinabeera convinced nakwetonda kwa Mayinja nga nze munnayuganda era njogeranga bajjo yayita mu mbeera emu ne Mayinja gyayita Mayinja alina obuzibu yakakikola emirundi 3 kwena ate nga Mayinja tomusinga mwagana kati Mayinja abadde ayogera nenjagala okukaaba amaziga kubanga ndaba London egaanyi nga wano singa yali waka ate London egaanyi etya otandise okusala ebigambo leka njogere abitex anti sagala kuwayiriza lwaki owanda egaanyi etya leka njogere ebyange era todamu kwogera sagala bajjo sagala bintu ebibeera ku TikTok byete ku Facebook abantu bategeye kusiya kuwayiriza tojja kuntegeera wano byenjogera kuba nange ndi munnayuganda sagala towayirize bamanyi oti amba bamuwayiriza balina kyemmanyi kati mbadde njagala njogera ekyalo toyogera byotabu bwagamba nti London mpuliriza bagamba nti London balina ennimiro obunyogovu bwe London buzibu embuda y'obudde e London nzibu Mayinja agambye n'abali e London bamulabanga ali e Uganda kato wakanyota kyenyo soledda mpuliriza bwagamba nti n'abali e London balaba sisaanayo kitegeeza tasaanayo asaana wano tasaanayo si mu mbeera embi bamulaba alina kubeera wano ng'ayimba anti mpuliriza kyenkugamba kakati wabantu ng'abantu bagambye nti e London tosaanayo kati nga bamwagala waka alina okukola bino byemugamba asooka abeere kwalali mu mutima gwe ate byenjogera bye bituufu bozi nawe toyagala Mayinja nze njogera nga ayagala Mayinja asooka abeere kwalali ng'ojja okwetonda mu public omanyi kyosooka okukola osooka kwetondera Katonda bw'omala okwetondera Katonda nojja ne weetondera bannayuganda bw'omala okwetondera bannayuganda noweetondera Kyagulanyi bw'omala okwetondera Kyagulanyi n'otoddamu kutagala ebikolwa byo ne bikweyimirira abitekisi kyenkugamba nkimanyi nali nkibaddemu tonya ffenna enjaga ne Mayinja katojja kumpakanya kuba gwe tolina kyomanyi ku byenjogera nebono Mayinja ne bw'anaagenda Indonesia n'agenda East Africa n'agenda USA ewaka we wasinga kati omusajja agambye nti London bandabanga ali ewaka kate muwe enkola y'okudda mu bantu ate ompakanya Mayinja kyalina osooka okukola talina na kujja kulive wano kwetonda asooka agende wa Katonda we bakole endagaano
timukama kuno ngenda mu face y'abantu nsaba bansonyiwe naye nsoka kwetondera gwe Katonda kubanga Katonda akebera mitima gwabire sosula akebera mutima gwa Mayinja okuba yagala omutimba ekivulu bwanamala okukola endagalo ne Katonda we aliokadde mu Bannayuganda yetonde bwanamala okwetondera Bannayuganda anonye Bobi Wine amwetonde kuba Bobi Wine si bwe gusose musonyiwa ate tutowetaga na Bobi Wine kusonyiwa kasita Katonda n'abantu bakusonyiwa era takola ekintu nga Mayinja alina kwetondera Bobi Wine omuleeta nga third option nga abantu bamaze okusonyiwa kubanga struggle ntokolera Bobi Wine okolerera abantu ate struggle y'abantu Bobi Wine si yagoba Mayinja ku stage Bobi Wine si yavuma Mayinja bali Bannayuganda be yanyiiza ne Katonda be bamuvuma bwatubanga twagala Mayinja Abitex tumuyise mu makuba amatuufu tuleme kuzanyira abantu ku mutwe batulabenga abalina be babala oba tubala bivulu wabula tumuyambe Mayinja akome mu bwa Mayinja bwe buli obwedda obwa sita ng'akola ebintu mu proper line and proper channel kubanga nze bwe nkugamba nti alina soka kwetondera Katonda Bannayuganda nange bwe nakola bw'obanga olina omutima omutukuvu ewa Katonda ate ensi ekwanguyira Abitex bana abantu bazibu bakufuulinga bano bantu bazibu ne waba olina kyobala bakola bano baga Katonda alina kyabala Mayinja yandaze tabala bya bufuzi naye yagala kuba kusajja yindi talina biraga gwe Abitex alina kiraga Bannayuganda na Katonda goli omo oli promoter alina kujja ebyo byakolaze n'abiraga abantu n'abiraga ne Katonda nfuna bulungi point yange nti gwe nga bwe yakikulaze abadde alina kusooka kiraga abantu ne Katonda kuba Katonda gwe batalimba ate abantu be yanyiiza kati goli omu ku bantu be yali yanyiiza n'akikulaga naye sitoli Bannayuganda bonna kati nga bwe yakikulaze yandibadde akiraga Bannayuganda bonna n'akiraga Katonda bwe n'agala ne Bwakyagulanyi nze nkugamba ekintu ekituufu Abitex nga bwe kirina okubeera bwe tuba nga ddala tuli kwalaali nga tuli muzannyo nga bwe yakikulaze alina obusobozi era obukiraga Bannayuganda be yanyiiza ne bamuteeka kalabba nti twakusonyiwa ogusooka ogwokubiri ogwokusatu tuli sure atya nti ogwokuna todde bajja ensonga yetuuse bagambye wano bagambye likomyawo bagala Lady Bantoni gokomyawo abayimbi nze nakoowa abayimbi ne Bannayuganda babayambeko kyogamba nze bw'olina musaayi kya Abitex abantu abo batalina bw'obayamba bagamba obabbi bw'ogula kabooda nga talina gwe yali aguliddewo n'akagale nga ninaamuwa kabooda kokka bw'otegeka konsati nti yamubbye ebisabo bya ssente okitegeera bulungi kyekugamba kakati nze abayimbi abo ne Bannayuganda bano abatula bano babayambeko babawulire kubanga Abitex nakkiriza nti Katonda yasuula kano tasula muntu nga talina nsonga Abitex muyimbi yagwa alina kyeyakola Katonda jaswa kye mbadde ngamba nti ku Mayinja nti olina kusooka kutereza Katonda wo Katonda si musiru kubonyaabonya Abitex nga tolina kyewamukola Katonda yasalawo okugwa era yayimusa abantu bw'agamba nti nsudde ebbajjo mba nina kye nakola okunyiiza Katonda ate samutayimuzi tunyiiza Katonda ffe abantu abeefuula nti tuyamba Katonda ayagala bajja aboneebone gwe atojja ebbajjo mu nnaku buli lw'osazeemu enteekateeka za Katonda eri omuntu oyo samutayimuzi Katonda anyiiga bajjo omuntu ayagala kire bajje akola atya kubanga mwetaaga boxing day ne 31st okuba ku simu ate simu ye teriiko ate kati simu za kire bajje kweziri okitegeera munga nenga ndabanga ina kyakweka ani yali manager we wagamba gena ku managing kakati atobaddo ate bya goyagala kunjogeza zinakula sikyabeera muntu akwaka kati kire bajje product yange ze nagikola sura jogerako tobigisuula ne waba yanyiiza ekyo nkikuuma ng'omuntu omukulu because saagala mulaba ate oyo ng'abona oyo nalayira siri mwogerako wantu wonna oyo siri mwogerako wantu wonna kireva ajje kuba mulabanga kale Mayinja wuuyo omubuuza ebibuuzo kakati abe ande mbadde nkuwulira terera awo mu kamera terera mu kamera olikiriya kakati bajjo halo nkuwulira tanda maaso kakati okwetonda bwe mba nkumaze gwe ebikolwa oyagala mbikolerewa mpa omukisa nabyo mbikole ati Mayinja ze mbadde bweki kugamba kiri bwe kisikie kubuuza already nkugambye amusori okuna bulungi nkitegeera kati mpa n'akadde akakola ebikolwa ati Mayinja point yange eri bweki kyoyogera olinga omuntu oba diverting oba ayina personal issues ku muntu
Je twavudde singa obadde nga wabadde owulira. Music omulimu nga promoter. Naye sente ze wakafiirwamu ziyinza okuba zisinga z'otaddemu. Tezifunanga nazifuna. Tozifunanga naye omwagala bwagazi. Ofuna bulungi. Osanga abantu abawagira omupiira ng'awagira ogwa Manchester ng'akola ki ng'akola emijozi naye ng'agwagala buki? Bwagazi. Politics n'okuyimba tubyagala bwagazi ng'ensi yaffe bweri. Twali naawe egindi. Eno gye nanywera enjaga. Eyiganga. Terera mukomera Mayinja. Enjaga saaginywa kubanga nali ngezesa bavubuka. Kyogamba nti politics tulina sente ze tujjayo. Teri naye bwe tuba nga tutwala nga ffe tulina ekinene kye tulaba mu maaso bajjo bino ebyokuyimba bye tulimu ffenna tukyali mu struggle naye tuyise mu makuba ag'enjawulo. Ensi Uganda gyeraga wanene n'okusinga bino byolaba bye tulimu. Ati Mayinja mbadde ngamba bweti bajoleka Mayinja soka anyonyole nawe je. N'oyogera nawe onyonyodde. Lwaki kyombuuza kye Maliyagala okudda kwasingera kuzikira. Ninako 3%. Ninako 3%. Anti kamala okumalayo. Bwe tubanga tuli mu struggle nga tuli mu kuyimba buli omu alina gy'ayita leka bwerigguka tuligamba nti yali amenvu yali ategeeza kino ne yali kino yategeeza kino naawe oyinza okuba nga weefudde promoter naye ng'oli mu struggle. I want to charge this phone. Bamuyo okucharginga phone wazze tomanyi nti nkyajingi. Kaakati kino ekintu ekyokukyusa obukulembeze omulamwa leero ogulina n'okubeera mu Uganda. Sigwa Ati Mayinja. Mpulirizaako. Ati mbambi nyagalo yangu njala kuddemu ebibuuzo byange ekuddukeko. Anti nkyakunnyonnyola. Kaakati oŋŋamba okulaga ebikolwa oyagala mbiragirewa. Akati Mayinja point yange badde bweti. Briefly. Mbadde mpulira ogambye Mayinja kanjogere kanji. Ngenda simu egenda kusikira mbiragirewa. Point yange badde bweti. Ompulira? Ti Mayinja tonsinga kwagala. Tubadde mu struggle kwena. Ati mpuliriza kanjogere wuliriza nga bwe mpuliriza. Wuliriza bajjo. Gwe wennyini n'ekyo ky'okola. Natulanga naawe munyonyo negamba kola boti ne boti. Olina kebo. Nawe olemedde ku kebo. Yogera Mayinja. Gamba biteekisa akwazike. Kaakati kyenkugamba ebikolwa oyagala mbiragirewa. Kati ndeka nkunnyonnyole Mayinja njogera ebikolwa bye njogerako. Kati mpaka singalo mpulirize. Mayinja kye mbadde ntegeeza nti ebikolwa bye ŋŋamba nti Bannayuganda okomyewo trust eri eyedda neyanziza wamba. Geno nyoye n'ekyokunywa. Mayinja owulira Bannayuganda bakomyewo trust eri kubanga bakakusonyiwa emirundi ng'ebiri esatu. Neyanziza. Owulira Mayinja nti trust eri eyedda Munnayuganda kati akakasa atya nti Mayinja yagenda ku nupu n'ayambala akakoofiira n'agamba ngenze kwa Museveni n'envaayo nenda bwobubi obuliyo kati nkomyewo Bobi Wine akwambaza akakoofiira kali akataakutuuka. Bwe wavaayo ne tudda mu campaign. Bwe wava mu campaign n'okubabiseemu. Gundi yagambye singa gundi tugikola ku macanga bajjo talina byanywedde. Ati mpuliriza kamala okwogera Mayinja ate nze njogera ekituufu nti bwe wavaayo n'okuba binnemye amangu nga wakakuba binnemye. Yogera biwasoma mu mawulire ngo binyumize yabikola. Nalabako n'amaaso gange. Binyumiza nze nabikola. Kati badali amalayo point yange anti. Kaso kamalayo point yange. Kamalayo point yange. Binyumize yabikola. Kati njagala nkugamba kino ekintu. Anti kaso kamalayo point Mayinja. Jaga tukole intellectual debate nga si yakwogana. Abantu bayige kubona abantu bakwagala. Owulira? Debate wagiwabiza dda kubanga mbadde ngamba bwenti bwagamba nti binnemye muzeeyo ebintu binnemye ano ogende wa muhoozi. Kakati Munnayuganda yagala okumanya Mayinja atagadde emirundi ena this time Mayinja gwe tugenda okulanga taddemu tukolanga byeyakola n'akuba binnemye byaganyi akalulu kuluno bakwesiga batya nga Mayinja mwami bajjo ate
nkubuuza bye question za Banayuganda entuufu ne omaliza kuddemu enziramu obwesige tebugenda kujja mulundi gumu kuba Bannayuganda bantu bugenda kujja luvannyuma lwa kuddingana kiri kyogame kya consistency katereka consistency ebeewo naye be ne lwetandika tebakulimba nti onoova kweno live ne bakugamba nti obwesige bukomyewo naye kujja mpola wabula kujja kujja nga tutudde butuuzi okufuna bulungi oyinza okuba kyo gye wasooka okutegeka nga wafuna abantu nga 3 paka lwe baategera bajjo events kati bajja kati ne buno obwesige bwe tugambe tebugenda kujja nti nno ku Krisimansi oba mu Desemba bugenda kujja buyiikaawo wabula omuntu ajja kujja oyimba akutunuulire odda awala nawe akutunuulire olaba zino ze tukola views zibanga mutwalo ne comment ziba 2 olowooza bale ba views ne bata commenting baba tebategeera ngate baba tegeere baba buuza ebibuuzo byenkubuuza kati kaakati kyenkugamba nti gwe kino kigenda kujja mpola omuntu paka lwalimanya kati essaawa bw'ogamba nti nsooke nkikole ng'ate sina platform kwenkikolera gwe wennyini oba teweewadde budde kumanya nsonga gwasoli yange togitegedde manyi kale nyangu nnyo nayo ganye ogitegeera mbadde nkubuuza nti osinzira ku okugamba Munnayuganda akulaba wano abangi bwe bati kuno togenda kuddamu kwefuula oli ku sayidi y'abantu ogenda kudda muziki togenda kuddamu kwefuula kintu kyonna kubanga weefuddeko emirundi egiwera 3 ogutali gumu ogutali 2 kandi kamaleyo point Mayinja nganze bwe nkubuuza nawe mpuliriza njagala okonvinsinga ebbajjo nti Mayinja wange oli gwe mmanyi ku luno ali serious nti bw'anaamala okuba byaganyi tagenda kuba kalulu oba binemye ti ku luno Mayinja agenda kuyimba kimu byaganyi ne wanaabawo ssente ne wanaabawo omuzira tikale aboneredde nga abalabe babonerera abeetonda okyagala buli kyenkugamba kati ekyo kikakasa otya Munnayuganda akulaba kati kweno live kati gwe bajjo kyenjagala okakasa Munnayuganda amuseeka amaaso 2 nga bw'akola nga Munnayuganda bw'atula Munnayuganda tajjangako wantu nti kati azze wano atunuza amaaso ge n'awuliza n'amatu era kyaba akola aviewinge bye tukola alabe nga tujja tukola kijja muviiramu naye okwesalirawo kubanga nawe nnyini bajjo mpulirizaako bajjo maleyo bajjo halo nkuwulira taata bwe wava eyiganga mu campaign baakuwa buwi budde ogwo omukisa nawe baagukuwa era si gwe gwali gusoose ogwange uliriza leero bwe nzijayo video emirundi gye waakavuma Bobi Wine n'ebigambo nze sibyogerangako anti namuvuma gwe nali ku contract naawe bye biseera ebitwali nakefuula gumu nze ne vuma gwe walumanya kuba gwe ate otegeeranye emyaka gito gikola ate nze byenkola okutegeera si myaka nedda ate osinga okutegeera Mayinja kati osobola kwegeraageranya ku bajjo tosobola kwegeraageranya ku bajjo nti bajjo yakola ensobi nange kanjikole kati gwe walumanya abantu okusiganza anti mpuliriza bajjo kyenkugamba ti nze olw'okuba nali mmanyi ekijja n'obyogera saabyogera gw'omanyi singa nali sikimanyi singa nyimba mekaze n'akayimba eziwana Museveni kati Mayinja awulira management wayiwa amanyo nga wayimba Africa ani agula ensi tugitunda noyimba obukeke ani kasoke nkunyonyole ani katata olinga zogamba nzenziriya kati z'amaanyi nyizo ne Bobi Wine yayingira struggle ng'akwegomba gwe wali musingi wali foundation ya struggle ekyo kimanyi bato kimanyi era Mayinja wali w'amaanyi mu struggle okusinga bawalukaga bonna okimanyi bato kimanyi mbadde saagala kumenya mannya g'abantu njagala kukima bajjo ensonga zo ziwulidde ne Mayinja bajjo ngenda kukuggyako mpite ku Big Eye tamuyite naye ayogereko eri ensi katumalize Mayinja saka babuzebuze Banayuganda Abitex katubuuze no debate Mayinja y'ensonga enkulu va ku Big Eye andi byobuuza byoddamu ate birwa byezangoleka abantu basale golaba abantu babikooye wamambadde nkugamba mukulu Mayinja nti werabidde amaanyi gwe wayina nti gwe jjajja wa struggle va ku Abitex bino bivemera weebake gwe nti jjajja
was struggle amanyi go wayina we togamanyi manyi go nti Mayinja bwokola ensobi emirundi egisuka ebiyesatu ate gonyiza bunyiza okusinga ate omulala kati basajja mivule yefule emirundi ebiri naye ate go waluma abantu okusinga mivule kati yo trust yo laji building ote wazimba kuziro level tukwegomba kati mbade maliriza teyo trust je tugambe tuluma nti gwate wali special wali field marshal bajo embanga ndi kano nga basijja mivule yali brigadier nga tulina mune bakulu tubashibaga kato kati gwe field marshal yaita mu ntalo zonna nokole ensobi kano je yakola okomawo otya ku ddala ya field marshal no bawamanyi ngabo wali ongamba ngo malizeyo ne Mayinja damu kati nziremu kakati bajjo bwe Mayinja kapita ku big eye nga Mayinja damu big eye nawe abite kisire ko musajja baku big eye nawe ewa mambuulira bwe nayita kubukenke nga bagamba tagenda kuzzaako lulala mpuliriza bulungi ne bagamba era takola ki tazzaako ne bagamba kaakati ayimbye ebizzemu kati tazzaako naye nga zonna nzizzaako onfuna bulungi kati mbadde nkusaba nze mbikola mpa omukisa olwo kivaamu kati wakava kale twalenga Munayuganda toka Mayinja mpola kale twalenga Munayuganda wakava mwe emirundi esatu kweka kasanti ogokuna bajjo kankuweya akajusi kali kamu kubanga gwe tomanyi bubadi bwe tukola mu music nze naliko erinnya Mayinja lyennyini nga lisaana kusooka kuzza bwe nayimba bizzeemu ompulira bulungi bwe namanyi oluyimba omanyi kye nakola navuga emmotoka nengenda ekibuga nenkwata Museveni mu ngalo abantu bonna ne bayomba ne bagamba nti Mayinja akwata atya Museveni mu ngalo naye nga jjukira before kukwata Museveni mu ngalo baali bagamba Mayinja era byebiri byaleeta naye erinnya Mayinja lonna ne libeera ku mitima gy'abantu nensuulawo bizzeemu nga bonna ekigambo kyo Mayinja kikomyewo naye kati nga kikomeddewo mu busungu ne mbateekako ki awo ndowooza naye wanyiiga naye nali menshi nakola kugenga sinafulumya bizzeemu ze nakubira essimu ku matya okimanyi nasooka kiboga nenkwata Museveni mu ngalo naye ng'oluyimba nduyina onfuna bulungi seba onkuwulira era gye nalindaga nali manyiiyo era waayita ennaku ntono singa onooba musajja mujjukizi nendeeta bizzeemu kati kino ekintu kye tulimu tukiwa obudde olabe enzannya yaakyo gwe muzannyo ku siteegi sina kye ngenda kulyako nteekaako amaaso abiri wootalina maaso oteekawo amatu ati Mayinja were luli twakuteekako amaaso 10 kakati mpulirizaako singa saaleeta we nagenda ekiboga nenkwatira Museveni mu ngalo singa nakomaawo waligambye talina kyabadde abala tusubire tolina kyozzaako okwesiga omundi ogwokuna Jesus kati olowooza nti naye bajjo onnyobolwako ninaana kyogamba okujja kwogera kujjako Museveni kati bajjo ate obusigemu enseko tuyinza n'okutuuka mu struggle nga bagamba yogera ekigambo Mayinja emirundi 4 n'okyogera 5 bajjo kyobalaba nti bwe mbadde ku live ogamba neetonda nga ateetonda because I know omunya omuntu ng'avuga emmotoka ng'amanyi alekako n'omukono ogumu naye nga omulabi aligamba oba neekwasa ebiri oginywezi nze Mayinja gwe tonsinga kuba opposition ne we twogerera wano gwe tonsinga opposition sikusinga guba mutima siri akusinga anti kyekugamba mu mutima anti kyekusinzira nnaku eguluma ngeri gyeguluma mu mutima wano nga twogera gwe tolina kyonsingako opposition mu mutima tewali opposition ayinza okungezaako obugeza Bobi Wine akugezaako bugeza oba singa wuliriza okyagala
gambo wano oyo alina data. Alina data goyogera. Nze natula ne Bobi Wine yennyini. Nga tetulina kye twakoze jjukira nga tukyali mbiri bya people power. Twatulaga Sheraton ne tutuula nga twekweka. Waliwo nze Kayemba Bobi Wine naye nga Mugisha muntu yasikasika Bobi Wine nembuza Bobi Wine oyagala tujjako Museveni oba oyagala tubatiseemu. Nze ng'ekyufu nja kujjako Museveni. Kino kikubuulira. Bobi Wine ne mugamba nkwegattako. Naye kubanga mwe temwamanya na bino bintu gye byava mumulaba birabe kyovola banjogera nga abalaata ne munyiiga kati kankubuulireko. Bobi Wine bwe mubuuza oyagala tujjeko Museveni oba osaagamu n'aŋŋamba njagala tujjeko Museveni. Ompulira bulungi n'agamba njagala tumuggyeko. Bajjo leka Mayinja ayogere. Ompulira Abitex no bive bino byakususa entegera bino bya Mayinja ne Bajjo bive mu Abitex. Ati kati Mayinja afumita emboozi. Kankunyonnyole. N'eŋŋamba Bobi Wine nti mpa ensonga mpa amakubo mwogenda okuyita nga tujjako Museveni. Abadongo. Ompulira bulungi? Bobi Wine yampa ensonga nga 10 zagenda okujjako Museveni. Tuli babiri tutudde ku Sheraton. Ne mugamba Bobi Wine ensonga zompadde ziringa 10. Naye ekisooka zigenda kuyamba okuwa ow'ettutumu ennyo mu Uganda ne mu bitundu ebyetoolodde Uganda. Ogenda kugaggawala nnyo. Ofuna bulungi? Bye biri mu nsonga zompadde 10. Yakuwa 10. Ekyokusatu mpulirizaako nja kuwa ezange naye ze namuwa. Ne mugamba ekyokusatu zigenda kuttisa abaana bangi naye tezigenda kujjako Museveni nga ndina Bobi Wine nga ne Nupu tennajja tukyali mu people power tetunnaba kweka. Ofuna bulungi? Nempa Bobi Wine ensonga 3 oba 2 ne mugabe tuba twagala kujjako Museveni tetulina okukola. Ofuna bulungi? Sebo nkuwulira. Ne mugamba Bobi Wine nkusaba ebintu bibiri bwe tuba tuli bakutwala mu ntebe ebyaddala mu 2026 nze endowooza yange yali bweti. Ne mugumu 2026 nze 2026 saamukkiriza awe twavanga okukayana. Twakayana 2026 nze nga sikkiriza ye nga agamba nnumba 2026. Walaba 2026 Museveni walina okgenda. Yes. Era katono Mayinja. Katono mbula. Nze n'obwongo butono. Museveni alina tayimutebe egenda nti agenda 2026 Mayinja. Kati kankunyonnyola ensonga zange ze nawa Bobi Wine. Ofuna bulungi ne mugamba twetaaga bwe tuba wakujjako Museveni 2026. Naye guno 2026 tugukozesanga campaign trick. 2026 twetaaga kifo kya Lukwago, twetaaga omuntu omwe Elias Lukwago. Bobi Wine ofuuke meeya. Olutalo tugenda dulwanirira mu kibuga okuwona okuttisa abaana. Bobi Wine afuuke meeya. Tuteesa ne mugamba tugambe Elias Lukwago ave mu kifo kya meeya akituwa oba mu bulungi oba mu bine osooka ofuuke meeya. Bw'ofuuka meeya naye osigale nga oli meeya naye nga tokoona ku kigambo ntebe ya Museveni. Otambule ogende e Kasese ogende Mbalala ng'ogenda nga meeya wa Kampala. Naye ng'oli mu karakita ya Bobi Wine. Oli ayimbiramu abantu naye nga meeya. Ogende America, ogende South Africa, ogende London nga meeya. Nga gw'oyagadde anaakuyambako omusinkana kiro mpola mpola naye ng'ani? Nga meeya. Era nga abantu balaga nnyo nti 2026 kuba meeya mundabiranga ddala bamanye nti oyagala bwaki bwa meeya. Naye otambule nnyo ng'oli meeya mu bitundu byonna byatuukamu yali asobola obituukamu nga meeya. Kazibe America katibewa bw'okigatta ne Bobi Wine yali asobola okusika audience. 2026 tuggyeyo empapula Museveni tugwire mugwire. Onfuna bulungi? Awa atuve nkayana. Museveni tukole ki? Tugwire mugwire tumugwira tutya? Ojjayo empapula nga bwalaba bwe yagwira Kyaddondo nga tewali amusuubira nti ajja kugwa MP. Onfuna bulungi? Ze nga ye ndowooza yange. Museveni
basudde yima tugono tugo omugwa mbulago omubaka amagulu abakulemye ofuna bulungi nze yali ensonga nga njigamba Bobi Wine yennyini kino nkyogera naye yaliwo kuba gwe nagamba naye kati Mayinja kankubuuzemu katono kweyendowooza amaleyo Bobi Wine n'angamba bwe tulinda nnyo ne mugamba wano twanguye naye omusajja tetugenda embeera yonna tetugezesa 221 ne tutamukuba Bobi Wine akaluka 221 yakawangu era nakano yasobola okukawangu naye ono yeetegese nze yali ndowooza kati gwokanya ndowooza yange Bobi Wine bwe twawukana ku kyokugamba nti tetutwala kifo kya Lukwago kuba ekifo kya Lukwago kye twali tugenda okukozesa twali tugenda ku triiki kuzirwanira Kampala. Mayinja nkutegedde kyoyogera akati ze mwana gamusoka mukole mobilization across the country nga mwerimbize nimugera kuba Mayinja mpulirizaako si kweringira nti bammeeya nga tuli ddala bammeeya naye ngaeyo gyatambula nga alambula ebibuga by'abalina okuwangana amagezi naye nga ye kampeyini agiyisa wansi Museveni akulunja mpulirizaako 226 okukiraba abadde agenda kuba Museveni akalu Museveni yaligenza okuddamu ng'embala bali bakuba nduulu e Kasese nduulu America nduulu London nduulu South Africa Dubai wallahi Museveni yalikoze ebintu bibiri kuyita ntebe kudduka oba kugamba nyambaako ofune yakafo kompa leero wano mpulirizaako bajjo kati njogera politics lwakuba waganye tumubeeremu leero wano wetuli Bobi Wine asobola okwangula kampeyini gwe gy'olina okukola okutandika nga bajjo nti Bobi Wine alayire ekyokuwangula tekyali nsonga n'ekyabawagizi tekyali ensonga yakulayira alayidde ate kati kyowoteeka mu mutwe Bobi Wine alayidde ate ekkolo va ku bino byogamba nti ali magere pulezidenti ate kati politics tonyiiza bunyiiza ku ebyo nze nabigambanga teekawo amakulu alayidde atya ebya ddala kubanga namba zo ziraba azirina leero ne bwe bamugaana taddamu okukola kampeyini nekulonda kwawuli ne kujja n'atakuba nakalu n'agenda bugenzi ku baloti pepe era awangula leero buli leero bajjo kyenkwagala mu kiri ekintu kimu njagala amagezi gonna g'osala Bobi Wine alayidde atya kubanga takyalina kalulu kapya kampeyini mpeza kuba abantu ekyokukola bakimanyi kati bwe tuba tutuula naawe njagala ndabe Bobi Wine ng'ali kololo nga gamba nti Robert agula nnyo kankunyonyeramu katono mukulu Mayinja kati bino ebirala byonna oli mu kunyumya kampeyini za Bobi Wine zaggwa era ne wataddamu okukola kampeyini kankunyonyeramu Mayinja kati gwe bigyonziza mpulirizamu katono nange ate agambako nti tugenda gakubira ku Facebook nkitegedde kunyonyeramuko katono Mayinja wali mutuufu ne strategy yo naye ba strategy yakubuzaabuza era ba strategy yange tosobola ngamba nti oyagala ba president ate osooka weefuula emmeeya ate ova mbagatire Museveni bamukwata bagalanda kale wuliriza mpuliriza nti nze kanjogere endowooza yange nga sikukwata kansooka njogere endowooza yange lyali ekkubo lyange katono nnyo Mayinja mpuliriza nti Bobi Wine yali mutuufu okugaana okufuuka mmeeya point number 1 Bobi Wine ajjako Museveni ng'ensi yonna eraba njagala tukkiriziganye Mayinja nti ffe Abaganda ffe abalemesa Kyagulanyi ogenda mu Ntebe gwe nze Bashbaga ffe abalemesa Kyagulanyi ogenda mu Ntebe singa wagenda n'ekirowoozo ekyo ekyokuba pulezidenti Mayinja n'olumba ebusiya nga Bobi Wine ali Kasese naye nga ffe tulina mutima gumu nga tukirina mululu gwa ssente nga singa njagala Mayinja tukkiriziganye bajjo oyogera nsirise Mayinja mubakubawo mwali mugenda enkwe zaffe obutamatira bwaffe omululu gwaffe obutayagaliza bwaffe bwe balemesa Kyagulanyi nogamba n'ekika kyo ne kitalonda Bobi Wine awangula kyenjagala Mayinja wulira
Abaganda enkweza ffe obutamatira bwaffe n'obutakkiriza muntu sobola Mayinja gwomu kugamba baganda nkugamba abaganda tuli Mayinja kambalayo point obadde nkuwuliriza kanjogere nawe olyoka oyogere Mayinja singa twali united nga ffena tuli ku mulamwa gwo nti Bobi Wine genda mu Ntebe twandisazina lukujukuju kusooka mufuula mmeeya nti obusiru bwaffe enkweza ffe obwavu bwaffe bamayinja babajjo omululu gwaffe gwe gwalemesa Kyagulanyi ogenda mu Ntebe singa Mayinja ku maanyi gwe wali oyina n'ogamba Kyagulanyi genda Gomba nze ngenze Busoga gyeri gye twanywera enjaga Mukatona mugulu singa Kyagulanyi ali mu Ntebe okuwangula kwa Bobi Wine mukama Bajjo Kyagulanyi yawangula bati yawangula abasirika sezera Mayinja kuja ku live yange ama Mayinja mpuliriza enjaga gitwanywe eyiganga Mayinja enjaga gitwanywe eyiganga singa twatutambuza njiri ya Kyagulanyi kati ulagamba abaana b'eyiganga balumbe soko sirike Mayinja katugenda gamba abaana b'eyiganga balumbe nga Bobi Wine ali Kasese balumba ne tubanga Mayinja ku maanyi go wayina nga gakulumba State House na kuwamba mu 70 yandisuzeeko era Bobi Wine Katonda yamuyamba mpuliriza Mayinja katono Bobi Wine Katonda yamuyamba n'atafuuka president singa abamuta yeffe bamayinja nti Katonda yayamba Bobi Wine n'atagenda mu State House abagenda mu State House kuba oyagala olowooza kubulira mazima nti abantu abagenda okutta Kyagulanyi Mayinja mpuliriza abantu abagenda okutta Kyagulanyi ffe abaganda ab'enkwe tukiriziganye Mayinja politics atulemesezza okuwangula naye kankole strategy za Museveni nkweza ffe zituremesa ogenda mu State House bomaliza ngo ngamba yogera bajjo awo toyinawo mulamwa bwesirika abiri sigosalira abantu Mayinja singa twejjamu enkwe ala Mayinja twagenda tunonyeza Museveni akalulu singa twali tukanonyeza Kyagulanyi ne tugamba abaana b'eyiganga bali abanyi b'enjaga kakubuuze ate mwamunonyeza naye yawangula twamanyira Museveni obululu Museveni yafunayo bumuka badira Kyagulanyi yawangulayo Museveni yawangula mu byaleeri Museveni obululu Kyagulanyi yawangulawo bagambye ab'eyiganga bawaanyi mpuliriza bwe twali ekagome wa Brandon nti yajja mu parliament Brandon yali yakema musingizo mpulirizaako bajjo bwe tuba twogera ku politics atwala obuyinza toteeka mu kipu politics Amayinja tukkiriza tulina enkwe Zenya tukiriza kimu tulina enkwe okkiriza tulina enkwe batokkiriza okkiriza tulina enkwe batokkiriza bajjo alina ekyekyavuga kyayisaawo ekibi ennyo kumalamu bantu maanyi mbu Abaganda balina enkwe waliwo ababikozesa okumalamu abantu amaanyi mbu Abaganda balina enkwe n'ekyo tebasobola Omuganda tasobola kufuga bajjo kyali mu kuvuga ali ekyo kibi bajjo tetulina nkwe anti mpulirizaako bajjo kyenkugamba njagala olwaleero bajjo ovudde ku mulamwa oyiremu abe bino biveemu byange na Mayinja gwe twagambye sirika Mayinja tetulina nkwe tetulina nkwe anti mpa time mumaleyo kati mpani kunnyonnyole buli muwagizi wa Bobi Wine buli munnayuganda ayagala enkyukakyuka essaawa eno ina kusala makubo Bobi Wine alayidde atya kuba bino bimumalira analayira atya nga faba mulyamu olukwe anagenda mu State House nga tuli bambega ba Museveni nga Mayinja tulina kusooka kwejjamu nga Bobi Wine okulayira sobola bwa MP genda ku LC MP baleke bagende gube ekyo tokisobola nkuwa strategy leero erina okubeerawo buli muntu yeebuuze Bobi Wine tumulabye tutye kolonga alayira bino ebya namba za birina genda atya nga Mayinja agenda mulyamu olukoba bajjo toganye okuddamu question yange ono tokimanyi anagenda ate kyenjagala oyogere mu kaama si ku social media okugambye ebyamba buli muntu alaba live eno ekizibu kya struggle yeffe bamayinja babajjo abatamanyi kyebakala gobaddeko nkugamba mazima nkubuuze ekizibu kya struggle yeffe bamayinja bajjo Mayinja obulamu obwo njatukuveeko naye mumpeeko nange njogereko si tribe Mayinja tulina soba kwejjamu nkwe emitima Bobi Wine okulayira wuliriza Besigye twali bakiga fe twamulemesa era Abaganda be bamulemesa batya ate era be bamutundanga wamusolansi bambi
bansi bambi bamusika mu meeting atesa ne bamba bazimutidi Abidekisi webaka ko bino bya Mayinja ne Bajjo. Era bagande balemesa Bobi Wine. Nedda Bobi Wine tannalemwa. Numbers azirina abagore. Numbers ekikulu Mayinja. Ne emitima jafujina okudde waka. Ne to mitima tukakatuko poste. Ekibatawanya. Offe twagala tulekane nyasobole okuwangula. Bajjo mujje ku live Mayinja sogo sirikeko. Omulamage mubaddeko Bajjo abadde atubuzaabuza agambye ngo Mayinja Bajjo n'abalala bafaanana mwe mwalemesa Kyagulanyi okuyingira mu ntebe. Ekyo kyayogedde kifu tuufu. Wadde mwali ku saidi y'NRM mwenna nga be mwali temuyina kintu kyonna kye mwalemesa Kyagulanyi kuwangula bukulembeze. Era obukulembeze yabuwangula. Newe twakwera Museveni campaign wangulawo. Tekugamba byonna bye mwakola temuyina kintu tewali muntu yenna yalemesa Kyagulanyi kugenda mu buyinza wabula buyinza be bawamba buwambe Museveni n'abantu. Kakati Bajjo okwewa Mayinja ne Mayinja ebyo ebintu byammwe simanyi bamivule simanyi Mayinja simanyi Bajjo simanyi baani tewali n'omu yalemesa Kyagulanyi kuwangula yawangula 10 ku kinnaakyo obuyinza bwe ne buwambibwa. Kati ajja kuwangula kyetulina okwebuuza era tewali Mayinja mu statement z'oyogedde zenjagadde ate nga zentuufu eyo strategy ne bye mwateesa simanyi meeya ebyo byonna mbirabye butaliimu. Kyagulanyi sentamu n'abatakola campaign ne bagamba okulonda kwa leero awangula 7 ku 10. 85. Kati Mayinja tudde ku mulamwa ogenda kudda ku stage ovuddeko wali nga twogera abantu be balina okusalawo nti genda ku stage be bati bakwagala bajja kukola ebya bebe kulu nga bamukuba ebikongoliro ova ku stage vaayo. Abantu bagambe ebigambo byo ebisembayo tuve ku live twebake. Wanjogedde bingi banzire mu biki bannange baganda bange Banayuganda okuyimba nkwagala nnyo kwamwe mpita okuba okutuusa obubaka bwange bwonna. Mbasaba munteekeko amaaso abatasobola kuntunda munteekeko amatu naye nga mina kubinteekako nga ndi ku stage sobole buli omu okutema ekkubo lye okubaako Uganda weeraga. Ayita mu nnyimba ayitemu, ayita mu busuubuzi ayitemu, ayita mu kusomesa ayitemu, naye mbadde mbasaba tuleme okubaako platform gye tuggala kubanga nze ensonga zange zonna ze mugamba ze nalimu ne Bobi Wine nayogeranga naye nga muntu era talina kyatamanyi nayeyo modulator agambye tetuddayo wabula tuddeyo ku awe twatandikira. Ekyokubiri mbadde mbasaba mwenna bannankyukakyuka buli omu mu mutwe gwateekemu tulabye tutya Bobi Wine ng'alayira ekkololo ebya numbers twabirabye azirina ne bwata kuba campaign ne bw'omukwata leero n'omusiba n'omuteeka butesi kupepa nga takubyera awangula awe tulina ffenna okussa amaaso awalayidde ate ekkololo kubanga biremeseza ababeesigye n'abazze beesimbawo nga bafuna abantu amaanyi bagateekanga ku campaign naye wali we balayirira alayidde atya. Bobi Wine akalulu ke mumuwasika Bobi Wine kafuka ka Bobi Wine ng'amaze kulayira akalulu kako gwakawadde Bobi Wine okakuumye singa bakamba oli mweteefuteefu okafiirira then bw'omala okafiirira n'alayira lekafuuka akake akalulu nga tannayira kaba kakyali kake kakoggwa akawaddeyo era mwe abagamba nti babba obululu bwa Bobi Wine nze mbasekerera tebabbanga ku bululu bwa Bobi Wine babba bululu bwammwe ne mutabulwanira babagambye nti Bobi Wine asobola okubeera e Kampala mu mulundi gumu n'abeera n'empiki n'abeera n'ekindi obululu bwali bwammwe bwe babba bwali fuusa Bobi Wine nga bumutuuseeko ne bumuteeka mu ntebe n'olwekyo mba mulonda obululu mubukuume mufiirewo kisoboke bukole kye mwabukubidde olwo bufuuka obwa Bobi Wine n'olwekyo buli omu ateekeyo focus
okwebuuza nti kati campaign tuzirabye buli omu amanyi n'ataagenze mu laale za Bobi Wine ekyokukola akimanyi naye bwe mumala akalulu alayidde atya nti I Robert Kyagulanyi I swear in the name of the Almighty God ebyo balayira ekyo ye statement abantu bonna ekyabula mu Uganda campaign sikyali issue leero n'atalinyangako ku campaign za Bobi Wine neyabadde mu America atazze luweero naki ekyokukola akimanyi but how do we see him swearing nze ekyali kyamalamu amaanyi wali we twatuukira wali era namugamba Bobi Wine kino njagala nkibabule kulayise sina gwe nekinyumiza naye bwe tumala okukyankana mu ekyo nga nze ngamba twite kubo naye ng'agamba twite eno ne mugamba gukolera museko era ngenda kumwekuunya kuba nkulaba nga n'agenda okundopa. That's what I told him ng'omuntu nenyiiga wanze nali ndaba nti nekkubo lya 221 pisto kati kambalage omusirikale bw'aba nakuba essasi tasooka kujyayo ngenda kukuba either jyayo nakuba oba tajjayo Museveni we batwe bamukwata kati twamukwata David tetwakwata mutwe ekyo omukisa ogwo gwa 221 ne gutuyitako kati 226 buli omu weebuuze Bobi Wine alayidde atya saafunya atya akalulu kuba akagenda kafuna naawe akako okimanya akalina kankuddemu nga mmaliriza ne Museveni akimanyi bw'oba ofugidde emyaka 4 tosobola kugamba nti emyaka mitono giba mingi mu nsi oba omazeeko emyaka 79 tosobola kugamba nti mpangadde kitono nagyo giba mingi kwaffe Bayibuli etugamba nti omwana w'omuntu anawangala emyaka 7 weewaawo 8 so bibiri kale Museveni aba amaze emyaka gya Katonda naawe tewali nsonga sirowooza nti ayagala okujjako Museveni awalana Museveni wabula tumugamba mazima nange simuwalana naye bw'oba ofugidde emyaka 4 ng'olina n'egy'obukulu 79 kuba njogera kati ejja birthday yakaggwa simanyi oba mwalimu egyaliwo kati njogera mituufu naye nagyo mingi now how do we make Bobi Wine swear to abantu abatambuza propaganda wa tribalism buli muntu annyonnyole omunyarwanda amulinaanye n'omunyankole tuno olutawo terutagetinze mmwe terutagetinze munyankole terutagetinze munyarwanda era Bobi Wine bw'ajjambwiza talina kyagenda bakola kubanga bwe batadde okukyayi mutuwagire ku lw'obulungi bw'enkyukakyuka ya Uganda gwe bw'osanga ng'oli munyarwanda eyo yokka yefiye ekyali naye kuga nti gundi yafuga emyaka 4 n'ava mu kulembeze sirowooza nti wali ensi enyiiga ogamba nti gundi yawangala emyaka 79 sirowooza nti waba kitaawo ogamba nti yafa muto I'm not saying it again yali muto so we should focus on Bobi Wine alayidde atya campaign zaawedde leero ne bw'omusiba emyaka egisigaddeyo gyonna n'ogamba omusibidde Magereta libaawo era awangula leero abadde ebiseera byonna abadde asigise beyasitusa abantu tebaabaddeyo so let us look far tutunule bino bye tulimu byonna ne Besigye bye yakola era teyalayira n'abalala baabikolako omugenzi Kawanga Ssemugenda yabikola era teyalayira n'olwekyo akalulu enkyukakyuka abantu bajagala naye tuteese tutya okulaba nti this time alayira muve mu byokwereeza ne Besigye yeerayizaako ne Bobi Wine tugamba ye president ekyo si kituufu naye katwagala ebyaddala so abantu politically njagala munfune bwe mutyo ebirala ntaba mundeke ensonga Mayinja bazitegedde abantu bategeeze Christmas Boxing Day akwesunge bogenda okuyimbira abantu bagambe tuve ku live Christmas tugenda kuyimba Boxing Day tugenda kuyimba 31 tugenda kuyimba ne lumu tugenda kuyimba omukulu oyo akwata emirimu mwami Abitex Musinguzi essebo ine ekirasebo kyoyagala nyongereko wano kirevajje kozi yaganya okwogera kirevajje twamusitudde tumuteeka waggulu n'amayuza n'agamba bajjo tebyokuyimba mpula sikyabyagala kakuba amatafaali ga n'abayimbi befuula nnyo nedda nze nno ndaba wange lwaki abayimbi mwefuula nnyo
abayimbi tetwefuula abatulaba mwe mugaano tutegeera abayimbi tetwefuula abayimbi tetwefuula naye abatulaba mwe mugaano tutegeera kubanga abesi nga sikunyumiriza kasitoola ako waligambye nti saagendako mu debate n'emu ebirala ebyalimu tojja kubimanya naye ebyo byonna tebinajja lwaki temuddamu ne mukola egos ne muddamu ne mwegala ne Rutaala ne Mesaki ne Kusaasira ne Molini n'Antume ne Aruna Mubiru abantu nga bamisinga combination eyo ndowooza ekyo ebyo bijja kujja mu maaso awo nawe wakyasanawo enteesaganya kuba kati buli omu alina essaawa zino katumale bino ebyebivvulu Mayinja amale okwetereeza ku stage ate nga bw'atunuulira n'okulayira essaawa no mulowooze kulayira si kulonda ennyimba zaffe abantu ze basinga oluyimba lwe bayita baaganye lunyumira nnyo ne bizzeemu tuzisuubiro ziyimbanga ku stage buli luyimba nga lwange nze naluyiiya nja kuluyimba kubanga naluyiiya kuluyimba si kulusirikira Mayinja nganda bangago bagenda okukuba kibooko ate ezaki weetesiresa okukwala n'okusiba kubanga ezo ennyimba oziraba ng'oziyimba abantu bagenda kusaanuuka baaganye n'ebizzeemu ng'abantu omutwalo guli wali kyenjagala okugamba abe essaawa eno tuli mu nkyukakyuka entuufu ekikyabulamu okumatiza kwe kumatiza musinguzi ow'embalala nti bwe tukyuka Mayinja w'eggomba taminaako buzibu ofuna bulungi era buli muntu wankyukakyuka nnyonnyola ow'enyaaleemu nti nga bwe mwakyuka nitusigala nga tuli balamu nammwe tetugenda kubakolako buzibu gye babagamba babalimba wokka tuve ku zino ennamba ez'exciting n'ababeesi gye baali bangi naye tusabe nnyo okulaba mu myaka 2 n'ekitundu ekibulayo nga Bobi Wine alayira kubanze nali nagaloza ayina kulayira atya Mayinja kankubuuze osubirayo omusajja yajja n'emmundu abantu 5,000 ne gafa eruweero nga mukazi we Minister wa Education baganda bonna be bali mu security bonna osubira mu 7 okumuwangula n'akalulu byabakama alangirira omutomera ataliye okisuubira olaba ensasagge yali egenda okujja nga tuvudde kuwa meya ne tumugwira bugizi bulago ne tugwira mugwire nowe mundu yali gisudde nowe mundu teŋŋamba ng'omugwira otya ng'aba security beepase anti kyankunnyonnyole wali wenkugambira kyali kipya kati essaawa eno ekijjako mu 7 nnyonnyola ow'emmundu akutte mundu akyakutya bamulimba nti ojja mu buyinza ogenda muyisa bubi gwe kumumatiza nti sijja kuyisa bubi kubanga ensonga azirina omuntu gwagamba kulembere wa myaka 79 akutte mundu wa myaka 3 oba 5 kinene yakakulemberera emyaka 4 tumugamba tetulina kibi kye tugenda kukola ne tukyuseemu bwana Museveni yennyini tasobola kukkiriza egyo myaka muntu mulala gimufuga ye Museveni gy'omubuuze nti mu nsi eri yali akufuzeeko emyaka 3 yalwanyisa mini nga wannaku 2 so kati buli omu focus eteereddwawo mu kunoonya campaign ebadde nnungi kati focus ebetekwayo yakulayira abantu balayiza batya akalulu nga buli omu mweteefuteefu okufiirira akalulu ke Mayinja mbadde saagala oyite ebbali we mukulabako akalulu kubanga akalulu yo Kyagulanyi akawangula bonna wagira akalulu okuteekawo Kyagulanyi bamulayize balina kukola ki singa buli muntu abamweteefuteefu okufiirira akalulu ke saaka Kyagulanyi akalulu kafuka ka Kyagulanyi ng'amaze okulayira naye wano akalulu kootadde mu box ne katagenda wobadde ogenda kawa bwe katakikola kalwanirire kyeŋŋamba akalulu betumala okumanya nti akalulu bannayuganda bakawangudde abakkiriza mu Kyagulanyi bakole nteekateeka ki erayiza Kyagulanyi erwanirira obuwanguzi bwa Kyagulanyi balwana batya balwana batya kugambye erwanirira okuwangula obuwanguzi bwa Kyagulanyi
okulwana osobola okulwanyisa oluyi ekikonde oba tteke oba omuggo n'ebirala. Mayinja sibula abantu tuve ku live tunaddamu tukulinze mu December. Kanenga Christmas twagambye 26 31 tutandika 26 31 bannange tusinkanenga 26 31 Mukama abanjagalire mbagala nnyo Ssaabasajja Kabaka wangaale. Ronald Mayinja Naba abantu babikoye wamma mbadde nkugamba mukulu Ronald Mayinja ebigambo byebyo embeera yeeyo awadde ensonga ze ezamwawukanya ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyeraga kuvumbagira Mwami Museveni amugwira omulundi gumu bwe popo amugye mu ntebe. Okay, ayina endowooza ye yali nnungi naye Kyagulanyi teyagiraba nti ebayisaawo n'akola yali ebayisaawo naye nga ayina endowooza ye nnungi simbi wabula kyaleesemu nti tulabe tutya nga Kyagulanyi alayidde n'afuuka pulezidenti wa Uganda ebyaddala so si ebyokunyumyamu obunyumya. Eyo ensonga nkulu era yeesaana kati okukolebwako buli kimu. Awadde bagambye nno Kyagulanyi taddamu kutambula era ne bagamba nti Kyagulanyi taddamu kugenda mu bantu. Automatically Kyagulanyi ajja kuba nga alina ekyenjawulo era ajja okuwangula nga bagambye naye kati obuzibu obuliwo era ekibuzo ekiriwo alayidde atya tulayidde tutya. Awo ne wali omulamwa ate nga ne Kyagulanyi kyabadde atambuza nti okulonda tekumala bwe tumala okulatwanira obuwanguzi bwaffe tunyiige twekyange twekalakase twenga tujja ku Mwami Museveni tufune obukulembeze obwa ddala. Kale muwulidde omukulu Mayinja yeetonze abeetondedde asaba kisonyiwo mumusonyiwe na byonna byayogedde musengejje mulabe ekituufu ekirina okumukolerwa muganda waffe oba tumuzza oba mumulekayo kinaava erimwe. Mbagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako. Awo Mukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu twogere ebigambo mweraba.